kale tubaniriza nate unaje musinziro okutulaba tuli ku Baba TV live nze Big Von 97.7 Record FM the big evening ababa eno ne Sulubada High School awo tuli kiri kitadade ze mwendi abale kunyirya no kuma omutindo amen mwe tuli mpola miki kulika yo mukuzika no kubera master part twavuddeyo era twamulese yawo mulemirembe bambi sorry tusabira omulemirembe akuba nti mukuzika abantu beewunyiza kye wakoze abantu bagamba tebabuuziza ku Eddie Kenzo omuyisaako otya engalo abala ku social media okuba bigatta wayisa ku Eddie Kenzo nga tomubuuziza ne bagamba omuyinako buzibu ki ajasi abamu bawajjayo jasi bajubisa bujubisa Eddie Kenzo twali naye from the start from the start ku funeral home ne mukuziika era nawe bwe nasooka okubongako bantu bagamba omuyisaako kati be bamuwogerera yeye balabyeyo ku biro ye yagambye bakuwayiriza yavudde nagamba ne Miki omuwayiriza ye yagambye Miki omuwayiriza nze gwe yasooka okubuuza yandaba bambi yayimirira nambongako era yali atudde nabasanga batudde nayimirira nambuuzaako ne Papa Misaki ne nayimirira nambuuzaako kati then nenzira ku Big Eye kati ate Kenzo nali sobola kuddamu era kumubuuza yenno namuwana haga bali bonna bakwata namu bote bagiraba nabakwata ofuna akadedi n'omukubirako n'omubuuzaako oluusi tubulangana bwe tuba tulina ekyokwogerako twekubira baba alina kyeyandiyagadde okungamba nkubira bwe manina kyenandiyagadde okumugamba mukubira abantu bali bamanyi politics yabaawula olw'okuba nti omu yalonda sayidi eri nono n'alonda sayidi eri ajjonkera Bobi Wine baga nti kati ne Miki yandi batakwatagana na Eddie Kenzo kituufu kyeki we can agree to disagree era nze wembeera nakyenjagala okumugamba oba waliwo wendaba nga kyakoze tekinsanyusizza mugamba sibaki simugamba kubanga bw'otamugamba obeera naawe hypocrite ngamba mwana wana story ki mwana kino nga nze tekyampisizza bulungi okitegeera temulina buzibu ndowooza obuzibu obwandibaddewo nti ali ku sayidi eri ndi ku sayidi naye nga tuli baluganda kale twanjaga twogere ku mbeera yabaddewo katini ne Master Pout gwomu ku bantu abava mu kusookera ddala mu kuinteractinga era ogamba nti gwokubaasa okufunirako amawulire ag'entandikibwa ku Master Pout embeera mwafiiridde ebadde etya kubanga abantu bagamba sayidi eyo nti wafudde abadde akukuluma nga bagamba nti maybe abadde yeetaaga okuyambibwa nati ne batavaayo kumuyamba anti omanyi waliwo oli nga tamanyi naye nga tamanyi nti tamanyi kane yeefuula amanyi tuba tumuyita tukyomukulu yagaawa abeera mudaawa Master Pout tavangayo kusaba buyambi abadde atoba n'ensinga naffe nga nange bwentoba nayo nga ne Bobi Wine bwatoba nayo ng'omuntu omulala yina bwatoba nayo era nalabirira famire abaana bakuze kyogamba ani abadde abaweerera kati oyo yennyini agamba ye yakoze eki kubanga abasinga okubeera n'omumwa omusongovu tebalina kye bakoze mu kufiirwa kwa Master Pout naye nga abadde muyimbi wa ggwanga mu kuziika ne mu bulamu bwe ate mu bulamu bwe nga be bakola more harm than good bebasinga okumulumya bakwatanga vidiyo ez'obunafu bwe kubanga buli muntu mu nsi buli omu abeera n'obunafu bwe bwe bakwata vidiyo z'obunafu bwe ne bazikola ki ne baziteeka ku social media ate kati olugize n'ababadde bamumanyi naba ate era ne babeera nga babajjonkera so nze mbeera ndi blind to haters. Master Pout afudde tali bubi afudde ali bulungi y'omutima gwe gubadde mulungi kubanga buli omu nze mbadde simanyi yenga ye bwali financially naye kimanyi abadde musajja mukozi ng'akola era ng'abeera n'ebivvulu kubanga era sigumusa ebiri nga tumiitinga ku bivvulu okyegera abadde akola ssente ze kwegamba abadde teyeetaaga buyambi nga nange bwe nagamba nti seetaaga buyambi era waliwo abaali baagala okiteekawaawo Master Pout mu last interview ye era yavaayo n'agamba nze sivangayo kusaba buyambi siri bubi ndi neekolerera wadde buli omu abeera n'obunafu bwe byebyo ebigambo abalabye interview ze basobola okwitina ensinga ekyo n'agamba naye buli muntu asobola okwetaaga obuyambi bati kisinziira n'agamba in case we man ndwadde riva mbeera nja kwetaaga obuyambi kubanga obukadde 100 nyinza okuba nga sibukola ki sibuyina kyekyo ekiri ku nze
ne ku muntu omulala yenna bwe bulamu bw'ensi naye ng'abadde tajja mbu awonyeera nti bannange sina kyakulya bannange sina wakusula no tekibaddeewo abadde yeesobola. Miki natera okukuta nno nandibadde nkibuuza Bobi Wine ne kati engeri gye sitamulina kankibuuze gwe MC Cuts afaaki ne Bobi alabika alina ebyama bye ebyama byatulemera paka nakati tunabifuna byamutuulamu but definitely omuti oguliko emiyembe n'ekinyonyi ekigudde eddalu kwe kigwa osegeera kubanga kibeera kyagala kubojjako ako koyogedde kategeeza ki kyekituufu era buli omu gwakuba amayinja naye ngambye n'ekinyonyi ekigudde eddalu okikola ki anti bw'oyogera ebyekiralu ebyo si byange naye ŋŋamba bw'oyogera ebitagatta oba by'otamanyi obanga mulalu kubanga bw'ali ng'omuto wakolanga ng'omuto nga bw'okula ng'olina okukola ng'omukulu kati ate bw'obeera ng'omukulu n'okola ng'omuto kitegeeza oba wakati awo nga tata balance kati yavudde n'ategeeza n'agamba nti yeewunyiza Bobi Wine yadde n'akookulya yadde n'akaki ate ng'agamba nti Master Parrot baasoma bonna Obiwa abadde munnya abaddewo ebbanga lyonna naye yayitanga Master Parrot ku stage MC Cuts nze nalaba MC Cuts the first time we namulaba nali mu vaaka ya P7 naye era nga yenkana bw'atyo kubanga akuze bulungi naye ndakonga yenkana atya bw'atyo ng'era anywa sigala nze nayita Bobi yalina ku show ye Africana ne ŋŋamba Bobi iraba omwana omuto anywa sigala n'agamba gw'oli mulalu gw'omwerijjako oyo n'agamba nange oyo ansinga obukulu Miki kati keetaagisa me mwaka ki ogwo sijjukira MC Cuts asinga Bobi Wine obukulu olowooza nsaaga olabika osaaga naye yennyini akimanyi naye kakati ye nga ye kitegeeza MC Cuts yalaba Master Parrot nga nange sinnabakola ki katonda bakungagu tonnaba nakubaawo kuba ate gwe otandise okuyima Master Parrot webali mu osegeera ndowooza ye yakozeewo ki yatuguliddeyo yadde ka biskuiti oba obuugi n'okuziika teyazze tetwamulabye naye ekigambo kati yamanyi nti wanaayogera ku Bobi Wine kijja kutambula gwolowooza Master Parrot ku lugi yasooka okubeera mbagiyita Firebase okitegeera naye yaliko mu Lion Island kulowooza lwaki teyagambye balala yaliko yakolako kruye naye nga bagiyita Spear mu kkuru abali mu kkuru eyo baabaddewa tegeeza nekambo aba yaliko mu Lion Island yandigambye ne Camillion naye ye teyamunye osegeera ekyo olaba nkugambye nti omuti oguliko ebyengera n'ebinyonyi ebiralu ku bigwa ako kabagezi bokka ku Baba TV katuberekereze the Guest National Prize program tubagalize kiro kiro Miki sibulaba blessing one love better positive keep positive you will always live a positive life bannange era nako kuyiga akalala nti let's always live in peace so that even when we rest in peace tosobola kusojja munno ng'akyali mulamu ate n'amala okuva mu bulamu bw'ensi n'ogamba rest in peace ng'ate gw'obadde even first of the causes so surprise y'oluyimba bino oluyimba Miki lw'oyagala okuta era wakuba kolabo okyagaanye otubuulira just nagikoze na demo naye ejjaawo demo yata mutonotono tusige kufaananyi mulungi blessings